mu mawulire agakagwawo breaking news kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu campaign z'omulundi guno agenda ku campaigningirako mu kibuga Kampala ekitwa kitaliwo mu kalulu ka 2021 njagala owulirize bulungi nnyo okusinziira ku program oba kye tuyita campaigning program ey'akakiiko k'ebyokulonda ba presidential candidates bonna baasisinkanya abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ne babawa programu yaabwe kakati ku mulundi guno oluvannyuma lw'okuba nga naakakuwa ebigambo by'omukulu amaiddwa nga General Kahindo Tafiire nga alabula akakiiko k'ebyokulonda obuteekubiira obutateekawo mbeera yonna eremesa abamu ku bakandidate okulaba nga bakampeininga oboolyawo nga bwe bandyagadde oluvannyuma olwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nga baamunominatinga ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini ogw'omwenda omwaka 2025 nga duly nominated presidential candidate kimaze okubeera nga kikakasibwa nti ku mulundi guno ekintu ekitaalabika mu kalulu ka 2021 ogenda kuba nga okirabako gwampuliriza agenda ku campaigninga mu kibuga Kampala ekintu ekitaasoboka ku mulundi guli era ngenda kubulira n'ebitundu mwagenda okubeera ogenda kutya oyina okuba nga weetegeka kubanga ku mulundi guno ogenda kulaba ku kintu ekitabangawo era olowooza binaawunzikirawa campaigning program eno gye nnina okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda nga kamaze okuba nga kagitongoza olunaku olwajjo nagikusomedde ne nakusomeddeko kitundu kakati ngikuleetedde egenda kulwaninga okuva nga ennaku z'omwezi 29 olunaku olw'enkya omwezi ogw'omwenda 2025 erwaninge campaigning program eno paka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January omwaka 2026 wuliriza bulungi nnyo kitegeeza okuva mu mwezi gw'omwenda okutandika n'olunaku olw'enkya okutuuka nga 12 January tugenda kubeera mu rallies presidential campaigns zigenda kubanga ziyinda nga bwe nakugambye nti ku mukutu guno ffe tukolera ekibiina ekya National Unity Platform era tuyina side kakati nkuleeteddeko campaign a program ey'ekibiina kya NUP n'omukulembeze waakyo wekigenda okubeera nga kibeera kakati wulira nkugambye olunaku lwajjo nakusomedde programu eno naye nakusomeddeko kitundu kakati nkuleetedde programu yonna era ekisinza okwewuunyisa nti ku mulundi guno Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ku campaigninga mu kibuga Kampala General Yoweri Kaguta Museveni ajja kubeera Kololo mu budde bwe bumu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali Nansana wuliriza bulungi nnyo nkuleetedde programu yonna ogenda kutya ku lunaku lwe baali basazeewo okunominatinga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali asazeewo kubanga anominatingibwa nga presidential candidate nga ne General Yoweri Kaguta Museveni bamunominatinga yali ategesera ale Kololo nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP bategesera ale eyali egenda okubeera ennateete n'ekatwe akakiiko k'ebyokulonda ne kakola buli kimu ekisoboka okulaba nga kalemesa okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera ne laale mu bitundu eby'ennateete ku budde bwe bumu ne Museveni ng'ali Kololo oba oliawo baatya nti ayinza okulabisa sayidi eri abantu kakati ku mulundi guno kigenda kubeerayo ku lunaku lwe lumu Museveni nga 12 January agenda kubeera Kololo Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 12 January agenda kubeera Nansana ate ye bw'anaava Nansana agenda Busiro East ogenda kuwulira kakati wulira program nga bwegenda okutambula yes okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda nkugambye ngenda gikuyitiramu yonna wabula nga ngenda kuyita mu part eya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP ebibiina ebirala biyinza okuba tebinkwatako nnyo gwe ayagala okubimanya ojja genda onoonye ku website ey'akakiiko k'ebyokulonda obifune obeere ng'osobola okuba nga obyesomera naye ekibiina kya NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu we bagenda okutambulira programu yaabwe nga bw'etambula eyo yenkakatako okubeera nga ngikutuusaako nga sinaba kuba nga nkusomera enteekateeka yonna nga bw'egenda okubeera nga bulijjo ntera okugamba nti njagala nnyo okuggyawo akalango tugende okutuuka mu nsonga nga tewali nsonga yonna etutawaanya kakati njagala kalango kano okkirize mere nga ate tukajjawo then oluvannyuma tutambule n'ensonga nga bwe zigenda okubeera nga zitambula nkutegeeza Haji Kasujja omusomi w'edduwa kutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya oyagala kubeera nga obisootinga oyagala genda kubeera wa ggwanga ebintu tebitambula akutegeeza nti munoonyeeko ennamba y'essimu yeyo gy'olabaawo eri 0753854664 ennamba eyo eri ku WhatsApp osobola omukubira direct ate era osobola omusanga ne ku WhatsApp gwe asobola okugendayo akugamba nti asangibwa Njeru ku luguudo olugenda Ejjinja ensonga ne muba nga ate muzikwasaganyiza ddala kakati wuliriza bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera wa nga bwe ngenda maaso n'okuba nga nkutegeeza njagala kukuwa program nga bw'egenda okutambula naye nkugambye njikuwa yonna ku mulundi guli nakuwaddeko kitundu naye njagala okkirize mbeere nga ngikusumululira ku mulundi guno agenda kubeerako mu Kampala kakati wulira gyetandikira agenda kutandikira Jjinja jjukira akakiiko k'ebyokulonda kano bwe basisinkana ne ba presidential candidates babawa programu yaabwe nga bwe bandijaagadde kati programu eno b'enteekateeka eno ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yatudde n'asalawo nga bw'agenda okutambula
era oluvannyuma lw'okusalawo bino ne babipresenting eri abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda ne bagitunulamu ne balaba nga tewali kukuubagana, tewali bakandidate babiri mu kifo kimu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo ne bakkiriza puroguramu etambule bwetyo. Kaakati egenda kutambula etya? Nkugambye nkuwaako omukulembeze wange yekka Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP waawe bagenda okubeera, ebisigadde tebinkuwatako. Kaakati wuliriza. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogw'omwenda olunaku lwe lw'enkya Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutandikira Jinja mu bitundu by'e Busoga. Oli ajja kubeera Bunyolo ate abeereko n'Emakindye naye nakugambye biri sigenda kubisoma. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutandikira Jinja ennaku z'omwezi nga 29 ogw'omwenda 2025 lwe lunaku olw'enkya era ebula essaawa mbale okulaba nga kino kibaawo. Ogenda kutya. Ennaku z'omwezi nga 3 okwosa enkya lugenda kuba lunaku lwakubiri, agenda kugenda e Buyende. Olunaava e Buyende agenda e Kamuli. Ebiseera ebisinga batera okutambula era bagenda kutambula districts 2 era kigenda kutandika okulabwako olunaku olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda 2025. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaava e Buyende gy'agenda okutandikira agenda kugenda e Kamuli era tukyali mu bitundu ebya Eastern Uganda. Nga lumu omwezi ogw'e10 agenda kutandikira Kaliro agenda e Luuka. Kakati wano njagala kukujjukizaako ng'era bwe nnakujjukizza nti mu bitundu ebyekaliro binajjukirwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yeno gye yakwatibwa era okukwatibwa kwe okwaleeta embeera ey'ensasage mu ggwanga erya Uganda n'olunaku olwaleero abasajja kye bakyalojja kyenkakasa tibayinza obutaddamu okukola nsobi eyo. Kakati ensobi eyo yakolebwa mu mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwa Novemba omwaka gwali gwa 2020. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenze campaigninga eruuka ku mulundi guli yakeerayo ng'agenda kugenda mu district endala, ku mulundi guno agenda kukeerera Kaliro olunaava e Kaliro agenda eruuka. Zigenda kubeera ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'e10 mwaka 2025 gwampuliriza. Ekyo kigenda kubeera wiiki eno gye tutandika oba gye tutandise olunaku olwaleero wa Sande. Kakati ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'e10 nga 2 ogw'e10 agenda kutandikira mu district y'e Bugweri. Olunaava e Bugweri agenda e Namutumba yajja okumalira. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'e10 ajja kutandikira e Mayuge. Olunaava e Mayuge agenda eyiganga yajja okumalira ene wali ekitebe ekya National Unity Platform ekipya. Eyo yajja okumalira olunaava nga avudde mu district y'e Mayuge Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nkugambye ku mulundi guno ekyewunyisa agenda kubeerako mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala okusinziira ku programu. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'e10 agenda kubeera Namayingo gy'agenda okutandikira then awunzikire mu district y'e Bugiri ewa Sumaani basaalirwa. Ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogw'e10 Robert Kyagulanyi Ssentamu kwolwo olunaku tagenda kubaawo na nteekateeka yonna era ajja kubaawo muddeko nga presidential candidate era nga kino ye yakisazeewo. Kakati no tukyagenda mu maaso. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV wuliriza. Ennaku z'omwezi nga 6 ffe ab'Emityana ffe tumulina bino ne bimu nabikuyitiddemu naye ngenda kubiddamu nkugambye nkuleetedde programu yonna agenda kubeerako mu kibuga Kampala ekintu ekitaaliwo ku mulundi guli. Ennaku z'omwezi nga 6 agenda kubeera Mityana wokka era abaana b'Emityana mwenna mubeereeyo ekifo bajja kukitugamba era nange nja kujja wano mbeere nga nkibategeeza. Ennaku z'omwezi nga 7 omwezi ogw'e10 agenda kubeera e Kasanda gy'agenda okukeerera then awunzikire mu district y'e Mubende. Olunaava e Kasanda ng'agenda e Mubende. Ezo nno ennaku z'omwezi nga 7 ogw'e10 2025. Enkeera nga 8 agenda kutandikira Ekyankwanzi. Olunaava Ekyankwanzi ayolekere district y'e Kiboga. Eyo nayo abeere nga campaigningayo era nga bw'oyinza okuba nga okitegeera gwampuliriza district 2. Kakati nga 9 omwezi ogw'e10 agenda kubeera e Nakaseke era Nakaseke eyo ewa Balutamaguzi ajja kubeera mu district y'emu ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'e10 onaawulira ekinaabeera eyo. Ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'e10 ajja kubeera Nakasongola era nayo ajja kutalaaga district y'emu kwolwo olunaku era ekinaabeera eyo nakyo ojja kutya gwampuliriza weekuumire ku mikutu gino oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga. Ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'e10 ajja kuba awummuddemu ne 12 ogw'e10 ajja kuba awummuddemu. Kati nga 13 akeere nga vibe eri waggulu agende mu district emanyiddwa nga Butebo. Olunaava e Butebo ayolekere Budaka eyo gy'ajja okumalira kwolwo olunaku. Nga 14 ajja kukeerera Kibuku. Olunaava e Kibuku nga 14 then nga akawungeezi kw'olunaku lwennyini agende e Butalejja. Enkeera ng'ennaku z'omwezi 15 agenda kutandikira Manafwa gy'agenda okutandikira nga 15 ogw'e10 awunzikire mu district ey'e Namisindwa.
Ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwe-10 agenda kubeera Tororo eno nno wajja okubeera wokka district yemu. Then nga 17 ajja kubeera mu district yemu ey'Ebusia. Kati wano we twabadde tukomye ku programu yaffe eri enkadde nga 18 ajja kuwummulamu ne 19 ajja kuwummulamu. Bwe mbaseera biddeyo ejja kuba weekend. Nga 2 omwezi ogwe-10 ajja kubeera mu district y'Ekibaale yajja okutandikira. Olunaava Ekibaale bw'atyo ayolekere district y'Ekagadi. Awo nno naawulira ekinaava side eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu neeteweerabira nkugambye ku mulundi guno ekitabangawo ku programu kuliko nti alina okubeerako mu kibuga Kampala. Kakati wulira we binaatambula. Nga 21 agenda kutandikira Kakumiro. Olunaava Kakumiro nga 21 ogwe-10 agenda kubeera Ekikuube era ku olwo olunaku lwennyini district 2. Enkeera nga 22 agenda kusookera Hoima Oiro City. Simanyi oba anaababuulira ensonga z'amafuta aga side eyo naye nga programu eraga nga 22 ajja kutandikira Hoima then agende mu Hoima City. Bino bibiri byanjawulo. Waliwo kye tuyita Hoima district ne Hoima City. Kakati ajja kugende Hoima then amalire Hoima City. Nga 23 enkeera ajja kutandikira Buliisa. Olunaava Buliisa ekawungeezi ku olwo agende Masindi. Enkeera nga 24 omwezi ogwe-10 agenda kutandikira Ekiryandongo. Olunaava Ekiryandongo agende mu district ebayita Apak. Nga 24 omwezi ogwe-10. Ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwe-10 ajja kutandikira Kwanya. Abamanye Kwanya. Olunaava Kwanya agende mu district ebayita Kole. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Then ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogwe-10 ajja kuba awummuddemu gwampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu programu ye nga bw'enaatambula. Ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwe-10 ajja kubeera mu district y'Erira. Olunaava Erira ayolekere district oba ekibuga Lira City. Nga wali we tubadde Hoima Lira district ne Lira City. Ajja kutandikira mu Lira district then ayolekere Lira City ku lunaku lwe lumu nga 27 ogwe-10. Nga 28 ogwe-10 agenda kutandikira mu district bagita Alibutongo. Olunaava Alibutongo ajja kubeera Otuke district jajja okubeera era jajja okumalira ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gujja kuba gwa 10 omwaka 2025. Ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwe-10 ajja kutandikira mu district emanyiddwa nga Abimu. Olunaava Abimu ajja kumalira mu district y'e Kotido. Abimu jajja okutandikira ekawungeezi amalire e Kotido. Ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwe-10 Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kutandikira mu district ya Kabongo. Eno Kabongo jajja okuva olw'eggulu agende mu district mu kitundu ekimanyiddwa nga Karenga oba district emanyiddwa nga Karenga. Ezo zijja kuba nga 3 omwezi ogwe-10. Kakati ku lunaku olusembayo nga 31 ogwe-10 ajja kutandikira mu district y'Ekitigumu. Olunaava Ekitigumu ayolekere district emanyiddwa nga Lamuo. Kati gwagoberera bino ajja kubitegeera. Ajja kutandikira Kitigumu awunzikire Lamuo. Enkeera ng'ennaku z'omwezi lumu olwo tutandise omwezi gwe-11 nga lumu November. Bulaka November tomwerabira. Nga lumu November Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutandikira mu district ye Agago. Era jajja okumala bw'anaava mu Agago agenda amalira mu district gye bayita Padere. Padere jajja okumalira ng'ennaku z'omwezi lumu ogwe-11. Nga 2 ajja kuba awummudde. Nga 3 ajja kutandikira mu district ye Butambala. Uliriza nno kati embaga akomyewo mu bitundu ebya Buganda. Butambala district ewa Honorable Muwanga Kivumbi ajja kutandikira Butambala. Olunaava Butambala ajja kwolekera Gomba gye bamuzaala ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwe-11 2025. Ng'ennaku z'omwezi 4 ogwe-11 ajja kutandikira Sembabule. Olunaava Sembabule nga 4 then kwolwo lwennyini nga 4 agende eri Antonde yajja okumalira. Kati enkeera nga 5 ogwe-11 ajja kutandikira mu district y'e Kazo. Era kwolwo olunaku lwe lumu awunzikire mu district emanyiddwa nga Kiruhura mu bitundu ebya Western Uganda gye tuli. Kazo amalire Kiruhura. Ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwe-11 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu district y'e Isingiro era ajja kubeeramu eyo yokka. Enkeera nga 7 ogwe-11 ajja kutandikira mu Mbarara City. Mbarara district then awunzikire mu Mbarara City. Jukire eno yewagguddwawo ekitebe kya National Unity Platform ekya Western Uganda. Kakati onaawulira ekinaabeera Embarara gwampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'agenda okuba nga atambula. Kati nno tukyagenda nkugambye alina okubeera mu kibuga Kampala ogenda kutya. Enkeera nga 8 omwezi gwa 11
agenda kubeera mu district ye Lwampala n'Entungamo agenda kusinzira Lwampala ku makya then ekawungeeza awunzikire mu district ye Ntungamo bwatyo ng'abuuza ku bannayuganda n'okubasaba akalulu nga 9 Ogw'Ekumi agenda kuba awummudde nga 10 Ogw'Ekumi ajja tandikira mu district ye Rukiga Deputy President wa Western Uganda gyava Jore Jacqueline agenda kuba ali mu district ye Rukiga omukyalo oyo gyasaba akalulu era bw'anaava Rukiga ku lunaku lwe lumu agende Kabaale tuli mu bitundu ebya Western Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda okubeera ng'abeera gwampuliriza kugambye ku mulundi guno ogenda kutya agenda kubeerako mu kibuga Kampala nga bwe njagala owuliriza bulungi nnyo tubadde ku lunaku lw'omwezi nga 10 Rukiga Kabaale nga 11 agenda kutandikira mu district emanyiddwa nga Rubanda olunaava Rubanda ku lunaku lwe lumu ayolekere Ekisolo district y'Ekisolo ew'omukyala oli gye mwawulire ewaali by election ewa Tana kakati nno ennaku z'omwezi nga 11 gyagenda okubeera kakati njagala owulirizeewo nnyo wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 12 agenda kutandikira e Kannungu ewa Kibwetere olunaava e Kannungu agende e Rukunjiri gye bazaala Besigye ewa Besigye wanaavaayo e Rukunjiri enkeera nga 13 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kutandikira Emitooma ewa Jeno Kayindo Tafiire bw'aveeyo agende e Bushenyi nga 14 Ogw'Ekumi agenda kutandikira Sheema bw'anaava Sheema agende e Buhweju ali mu kutalaga ggwanga kusaba kalulu nga 15 omwezi Ogw'Ekumi agenda kuba awummudde nga 16 omwezi Ogw'Ekumi agenda kuba awummudde nga 17 Ogw'Ekumi agenda kubeera Pakwach era bw'anaava Pakwach agenda kumalira Madi Okolo olwo tuvudde mu Western Uganda twambuseeko sayidi eri olunaava Pakwach ku lunaku lwe lumu nga 17 amalire Madi Okolo eyo district Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'atalaaga eggwanga erya Uganda okulaba ng'abuulira bannayuganda biki byagenda okubakolera nga president olunaava eyo nga 18 agenda kutandikira Zombo Zombo district olunaava Zombo ku lunaku lwe lumu agende Nebbi jajja okumalira ku lunaku olwo ennaku z'omwezi nga 19 omwezi Ogw'Ekumi agenda kutandikira Arua mu district ya Arua then kwa lwennyini amalire mu kibuga kya Arua district Arua city Robert Kyagulanyi Ssentamu program bwetyo bweri ng'ennaku z'omwezi 2 Ogw'Ekumi agenda kutandikira Maracha olunaava Maracha ku lunaku lwe lumu amalire Terego eyo agenda kubeerayo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi Ogw'Ekumi 25 olunaava Maracha agende Terego ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi Ogwokutaano agenda kutandikira Koboko olunaava Koboko agende Yumbe ku lunaku lwe lumu ennaku z'omwezi nga 22 omwezi Ogw'Ekumi agenda kutandikira Obongi olunaava Obongi mu district eyo agende Moyo mu district ye Moyo kati nno owuliriza wano ogenda kutya wenjagala otegeerere kiki ekigenda okuba nga kiba mu kibuga Kampala nga 21 omwezi Ogwokuna embeera wegenda okutandikira okusiikuuka lwaki embeera egenda kuba esiikuuka olowooza bannayuganda naddala abawangalira mu bitundu wano ebyokumpimpi banaatambula mu kye bayise protest vote 1 million March n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo oba tebajja kumukkiriza kutuuka Kawempe South obaani anaabeera asaba akalulu kaawo kubanga abavuganya ku kaadi kuliko Chairman Nyanzi ne Dr. Roy Sembogga awo Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okubeera Kawempe South jjukira mweno constituency mwe muli n'ekitebe kya NUP mwe muli ekitebe ekya NUP Kawempe South era Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Kawempe South ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi Ogw'Ekumi teweerabira bali baakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 18 Ogw'Ekumi kye tuyita Black November era nga 18 kakati ku olwo abo abantu bajja kujjukirwa abattibwa mu kwekalakasa nga bakutte Robert Kyagulanyi Ssentamu eruuka kyemmanyi ogwo omukolo oba n'okubasabira essaala ey'okubajjukira bajja bikolera Zombo ne Nebbi nga bwe nkugambye nti wajja okubeera nga 18 ne 19 abeera Arua n'Arua city kakati nga 24 agenda kutandikira Kawempe South then nga 24 lwe lumu olunaava Kawempe South agende ewa Nalukoola ewa Kawempe North ku lunaku lwe lumu nga 24 Ogw'Ekumi olwo nno tuli mu kibuga Kampala kati afulumeko ko mu Kampala katono ennaku z'omwezi nga 25 Ogw'Ekumi ajja kugenda mu district ye Mukoro ewa Nambooze era ajja kubeera ne laale ya mu district yemu Mukono district onaawulira
Enkeera nga 26 agenda kwolekera Buyikwe era Buyikwe eno agenda kubeera mu district emu nga 26 then nga 27 gwe 11 agenda kubeera mu district ye Kayunga ewa Nakwedde era naye agenda kubeera ne Laale emu mu kifo kimu nga 28 nga 27 Kayunga nga 28 agenda kubeera Jinja City. Jukira abantu tutandikidde mu Jinja district kakati olazeeyo mu Jinja City Mbasoga ennaku z'omwezi nga 28 era agenda kubeera ne Laale mu kifo kimu. Ng'ennaku z'omwezi 29 agenda kubeera Masaka City. Onaawulira Nnyendo Mukungwe simanyi ba Mathias Mpuuga anaabeerawo ku olwo naye nga 29 ogwe 11 Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu district mu kibuga ky'e Masaka nga 3 ajja kuba awummudde olwo tuyingira Desemba. Ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Desemba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera mu Kira municipality ewa Council George Musisi olunava Kira municipality agenda kudda Kyaddondo East eyo ewa Muwadanko Nnyingi ate ewali amakage ag'emagere ate era kyekifo kye yali akiikirira mu parliament. Ennaku z'omwezi nga lumu Desemba agenda kubeera Kira municipality olunava ewa George Musisi Kira municipality agenda ewa Muwadanko Nnyingi e Kyaddondo East. Olunava wenkeera nga 2 ayolekere Luweero district onaawulira abasajja gye balwanira era nga wuzize nga wulira abagamba nti balwanira ne tebalina kye babakolera gyagenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa Desemba 2025. Ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba ayambuke agende Amorata. Olunava Amorata Robert Kyagulanyi Ssentamu program bweri endaga nti ajja kumalira Ddokolo bifo 2 ku lunaku lwe lumu nga ku 3 n'ennaku z'omwezi nga 3 ogwa Desemba ajja kutandikira Omorata olunava Amorata agende Ddokolo. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogwa Desemba ajja kutandikira mu district bayita Oyam. Olunava Oyam ayambuke agende Omoro. Omoro mujjukira bulungi nnyo ebyaliyo era nkakasa obanga teweerabidde omukulu amidwa nga Torit kati omugenzi Omoro ye yatutwalayo. Ennaku z'omwezi nga 5 Desemba ajja kutwandikira Nwoya akawungezi amalire mu district amidwa nga Amuru. Ennaku z'omwezi nga 6 omwezi gwa Desemba ajja kutandikira Gulu City amalire Ajumani. Teweerabira nno n'ebitundu bya Kampala akyakomawo kubanga ennaku z'omwezi 8 ali Nakawa East naye kankumalirize wano nga 6 Desemba Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Gulu City olunava Gulu City agenda Ajumani ewa Moses Ali oli atambula azina. Ennaku z'omwezi nga 7 Desemba 2025 ajja kuba awummudde. Ennaku z'omwezi nga 6 Desemba tuli mu 2025 6 Desemba ajja kuba ayolekera Ajumani zino zijja kubanga 8 nga 8 Desemba kakati wano wali Kalumanywera uliriza bulungi nnyo kugambe mu kibuga Kampala akomawo. Kati ennaku z'omwezi zijja kubanga 8 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 agenda kutandikira Nakawa East ewa Alex Royce Mufumbiro ewa badde bali mwezo. Kwololwe nnyini agendeke Nakawa West ewa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi eyo nayo akampeining eyo okusinzira ku program nga bwenjirina wano. Enkeera nga 9 agenda kugenda e Kabarole district wano nagenda kuba Laale 3 oba Laale mu bifo 3 agenda kusooka ayite bantu be Kabarole olunava e Kabarole agende Fort Portal ku lunaku lwe lumu aveewo agende e Bunyangabu ku lunaku lwe lumu. Ennaku z'omwezi nga 10 nkugambye mu Kampala tukyajja. Ennaku z'omwezi nga 10 Desemba agenda kubeera Ekyegeegwa olunava Ekyegeegwa ayolekere Ekyenjojo. Kyenjojo ne Kyegeegwa nga 10 Desemba. Enkeera nga 11 Desemba agenda kutandikira Bundi Bujjo amalirize Ntoroko nga 11 Desemba 2025 ajja kusinzira Bundi Bujjo agenda amalirize Ntoroko district. Nga 12 Desemba 12 agenda kubeera mu district ye Kasese ewali olubiri lw'omusinga owa Rwenzururu Charles Wesley Mumbere eno omukulu amanyiddwa nga Peter Erweru gye yaduumira ekikwekwete ekyatugumbula abantu abawerera ddala era nga fayiro eyo ekyagenda maaso n'amawulire tubadde tukyaga kuwa kakati. Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera e Kasese ennaku z'omwezi zijja kubeera nga gwampuliriza 12 omwezi gwa Desemba omwaka 2025 olowooza kiki ekinaava sayidi eyo kakati Kitagwenda ne Kamwenge agenda kubeerayo ennaku z'omwezi 13 omwezi gwa Desemba ajja tandikira Kitagwenda
amalirize Kamwenge onaawulira. Kakati tukomawo mu kibuga Kampala. Olowooza mu kibuga Kampala ku luno agenda kutandikira wa? Kugambye bino nno ku mulundi guli tebyalabikako. Kati okusinziira ku program nga 15 December agenda kubeera Lubaga South Ewalozi Mukasa. Abantu b'e Busega, abantu b'e Lubaga, Mengo, abantu b'e Ndeeba, Najjanankumbi n'ebirala. Robert Kyagulanyi Ssentamu Lubaga South agenda kubeerawo nga 15 ate bw'amalako lwennyini akkirireko mu Lubaga North ewa Bubeeka Kawalya, abantu b'e Lungujja, abantu b'e Kasubi Naakulabye n'ebirala. Nga 15 December olowooza kiki ekinaavaawo? Nga 16 December agenda kubeera e Palisa. Bw'anaava e Palisa ku lunaku lwe lumu amalire e Kumi district mu Kampala. Nkugambye tukyakomawo, bikyagenda mu maaso era bikyayinda. Palisa amalire 10 nga 16 mwezi gujja kuba gwa December 2025. Nga 17 enkeera agenda kuba rallies mu bifo bisatu. Agenda kutandikireka Kaperebiongo district. Bwana agivamu agende Amuria district. Bwana agivamu agende Ekatakwi district. Rallies 3 oba rally mu bifo bisatu. Agenda tandikira Kaperebiongo agende Amuria agende Ekatakwi. Enkeera nga 18 December agenda kutandikira mu district ye Serere. Olunava Serere district ayolekere Soroti district. Robert Kyagulanyi Ssentamu olunga atalaga eggwanga erya Uganda okusinzira ku nteekateeka nga bw'eri mu kakiiko ak'ebyokulonda. Nkugambye mu kibuga Kampala tukyakomawo, alina okubeerako Nansana municipality, alina okubeerako e Makindye. Onaawulira ogenda kutya kiki ekinaasinzira mu kibuga Kampala singa programu eno enaatambula nga bw'erina okutambula. Wuliriza, nga 18 Grammy agenda tandikira Serere awunzikire Soroti City. Nga 19 December ajja tandikira Kalaki district agende Kabera Maido jajja okumalira nga 19 December 2025. Ngenda ku mwezi 20 December ajja tandikira Ngora district agende Bukedeya ku lunaku lwe lumu. Ngora district agende Bukedeya. Enaku z'omwezi nga 21 December ajja kuba awummudde. Wano tujja kuba tusemberera Christmas. Kakati wulire ekigenda okubeera Entebbe, Kampala n'ebitundu ebirala. Nga 23 Museveni ajja kuba ali Gomba. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali Makindye Ssaabagabo ewa Honorable David Serukenya. Abantu b'Endejje, abantu b'e Busaabala n'ebitundu ebirala bifaanana bwe bityo. Ne Rubowa ewabadde akakiiko k'ebyokulonda. Makindye Ssaabagabo ajja kubeerayo nga 23 December era ku lunaku lwe lumu agende Entebbe municipality ewa Honorable Nabatta muzzukulu wa Lwomwa. Ku lunaku lwe lumu Makindye Ssaabagabo Entebbe municipality. Nga 24 December agenda kubeera e Kalangala ku bizinga, naye mujjukire ekyali e Kalangala. Awo nanga akuweereza wano si mpulira nga omutima gugaanayo e Kalangala eyo. Kyokka ate ku lunaku enkeera nga 25 ejja kuba Christmas, then nga 26 dde Buvuma. Kalangala ne Buvuma byonna bino bizinga, wabula ye agenda kubeerayo. Onaawulira nga 27 December agenda beera Mpigi. Naye bwe mbaseerabidde olwava e Kalangala twadda Mpigi. Ate ebyaliwo mu bijjukira bulungi nnyo. Ensasagge yajja kakkana nga ttiimu yonna ekwatiddwa. Ebyo si byenzizo bagamba, temugamba nti mbamalamu maanyi. Nga 27 tujja kubeera Mpigi district era ajja kubeera ne Raale mu kitundu kimu. Ngera ku mwezi 28 ajja kuba awummuddemu, then nga 29 ajja kubeera e Kalungu. Jukira Kalungu eyo waliyo Kalungu wa Kiruru Tankere Tanyi, waliyo Kalungu wa mubaka akikira abantu ba Kalungu East ne Kalungu ebisigadde ne district ye Kalungu. Onaawulira Gonzaga Sewungu. Olunaava e Kalungu ku lunaku lwe lumu agende e Bukomansimbi ewa Shakira Nakato. Then nga 3 enkeera ajja kubeera mu district ye Kyotera ajja okusimbula amalire mu district ye Rakai. Enaku z'omwezi nga 31 olonno nga tuwunzise 2025 ku last day omwaka nga tuguwunzika nga tuli ku lunaku olusembayo mu 2025. Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera e Lwengo. E Lwengo eyo waliyo abantu bangi nnyo. Onaawulira tujja kuba tukyali kulaale era tujja kuba tukyawenja kalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba akyatalaga ggwanga ku lunaku olusembayo okuwunzika omwaka gwa 2025 ajja kubeera Lwengo. Kakati wulire Lwengo tuvuddeyo. Ng'enaku z'omwezi lumu January 2026 ajja kuba awummudde ku lunaku oluggulawo omwaka. Enkeera nga 2 January ajja kubeera mu district ye Mbale era mwajja okkeerera awunzikire Mbale City. Mbale district ne Mbale City.
ng'enaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January 2026 ajja kutandikira mu district y'e Buduuda ewa Maria Goretti Kitutu eyabba amabaati ne Agnes Nandutu ababba amabaati abava side y'e Buduuda eyo gye tugenda okutandikira. Agenda kumalira e Sironko ku lunaku lwe lumu nga 3 January okuva e Buduuda agende e Sironko. Ennaku z'omwezi nga 4 omwezi gwa January ajja kubeera e Bukwo amalize Kapuchorwa nkugaye mu Kampala tukyakomawo. Ajja kutandikira Bukwo amalirize Kapuchorwa. Nga 5 January atandikire Queen district amalirize Bulambuli jajja okuwunzikira. Ennaku z'omwezi nga 6 January ajja tandikira Nakapiripiti district Nakapiripiriti district amalirize mu district emanyidwa nga Nabiratuku. Wano no tuli nga 6 omwezi gwa January 2026. Ennaku z'omwezi nga 7 January 2026 olwo tunatera okulonda ajja kubeera mu district ya Amudati. Olunava Amudati ajja kubeera Moroto. Ennaku z'omwezi nga 8 omwezi gwa January 2026 ajja kubeera Napak era nga wanajja kubalale mu kifo kimu. Kakati tukomawo nno tusembera tukomawo mu Kampala onaawulira. Nga 9 January 2026 ajja kutandikira Busiro North amalize Busiro South olufuli mu district y'e Wakiso. Enkeera nga 10 omwezi gwa January ajja kubeera mu Kampala Central ewa David Lewis Rubongo ya Oloza kiki ekinaabera mu Kampala Central naye jjukira mu Kampala Central ye wali State House, mu Kampala Central ye wali Parliament, mu Kampala Central ye wali Butale, mu Kampala Central ye wali buli kimu. Onaawulira zijja kubanga ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January mwaka 2026. Bwe tunaavaawo nga 11 agenda kuwummulamu. Kati nga 12 January agenda kubeera mu Busiro East ewa Mmeda Lubega Sseggona ne Walukagga. Olunaava e Busiro East agenda kumalira Nansana Municipality ewa Zambali Blasio Mukasa ne Big Eye. Robert Kyagulanyi Center mu Nansana Municipality waagenda okumalira. Kwolwo olunaku Museveni ajja kubeera Kololo. Simanyi lwaki luno sirwe bataddeko Kampala Central. Lyabeere Kololo ng'ono ali Kampala Central onaawulira. Naye bamutadde Kololo nga 12 January Robert Kyagulanyi Center nga ali Nansana ne Busiro East. Onaawulira kiki ekigenda maaso oba ekinaagenda maaso ku lunaku olwo. Kakati gwe afunye ku programu ye agitegedde obulungi ennyo. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga eyo. Ate bw'obanga obadde tunaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasookera ddala okumanya bwe tuba nga tutaddeyo ensonga yonna. Sebamulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusangako amawulire updates ne bazannya abantu ababeerako abatasubwa mawulire gaffe okuli mami waffe Maama Kevin okuva Switzerland obeerako nnyo nobanga ogoberera ate okumanya ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Abantu mwenna abagobera naddala bali bweru w'eggwanga mugoberera omukutu guno mbeebaza nnyo kubanga mubeerawo nnyo naddala mmwe abajja mu comment section ne muteekamu obubaka at least ne butulaga kyoba oli awo tulina be twogera nabo tetweyogeza ffekka. Sebamulidde Patrick nze mbeerawo era amawulire gakyali mangi nnyo nkyagenda maaso n'okubanga nga basakira naddala ago agakwata ku nsonga z'enkyukakyuka nga baleetere gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinzira okakkane owuliriza omukutu ogwa Red Zone TV ensonga zonna zigenda kubeera nga zikutuuka kukatuwuliziganye mu updates eziddako. Fumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita